setting y'ennyumba yo? Yeyo yennyini nnyabo. N'oyo mulamu wange. Ono si ye bbaawo? Yeyo. Yennyabo. Kaakati bwe twatandika omulimu Yennyabo. olunaku olumu Yennyabo. bwali budde bwa kumakya. Omukyalo yali atudde mu ntebe ndowooza mulaba. Era mwava bulungi mu kisenge ne mujja ne mutuula awo. N'ogamba mulamu wo agenda aba preparingire chai. Era bwe kyali. Era bw'atyo yagenda bulungi mu cupboard n'aggyayo flask ng'olwo oli wali naani n'omwami we mulaba TV. Ekitegeera era omukyalo ono yatandika okugabula chai n'amutabula bulungi nnyo n'agenda still mu cupboard n'aggyayo zitwandiise escorts oba ebinywera ku chai. Era ku olwo yaggyayo bulungi sukaali cupboard nga munyumya bulungi nnyo. Ekitegeera mukwano nga munyumya bulungi nnyo. Omukyala era yatabula bulungi chai nga mukyala wampisa. Mulamu wo bambi yali talina buzibu era nga mwetowaze nga musirise. Yikyemmanyiko omukyala musirise asirika kasita omugamba nti kola kino akola talina buzibu. Era bw'atyo yatandika bulungi okugabula chai n'aggyayo obugaati olwo balinga escorts zammwe ku budde bwali bwa kumakya omwami nga tannagenda kukola. Era bw'atyo yajja bulungi n'akugabula n'akuwa chai wo n'akwata plate endala n'ekikopo n'awa omwami naye n'atuula n'abajoininga for breakfast. Era mwatandika bulungi nnyo okunywa chai wammwe mpola mpola ng'aba family we babeera. Ekitegeera nti kati chai alinga daily part of the daily work ekolebwa. Era yo ati omwami yatandika okunywa chai we naawe n'onywa chai nga munyumya bulungi omwami wakwata nako nga bambi temuyina buzibu. Ekitegeera era nze bwe wajja n'ondoopera bwe nalaba bino nti ne ŋŋamba n'omukyala ng'omwami alaga nti laavu weeri ewaka. Ekitegeera era oluvannyuma ennyo omukyala n'omwami ne bamaliriza okunywa chai omukyala n'agenda mu kisenge. Ekitegeera wagenda mu kisenge n'ogenda n'oggyayo baagayo bulungi nnyo nga kiraga nti ogenda kukola engeri gye wali tosiibawo. Wali ogenda ku mirimu gyo n'oleka omwami wo ne muganda we ewaka ngeri omukyala ye akyakola ki akyanywa chai we. Era bw'atyo mulamu ono yasitukawo bulungi mpola n'agenda mpaka ntebe omwami we yali atudde nga banyumya. Abooluganda nga babeera okitegeera tebalina buzibu banyumya bakola batya era omukyala era nga banyumya bulungi nnyo. Tusomulaba nga baluganda baseka bakola batya. Ekitegeera gwe ng'ogenze ku mulimu era omwami naye kumakya bwe yali yeetegeka agenda ku mulimu wabula omwami olweggulo wakomawo ng'ovudde ku mulimu n'ojja n'osanga omwana muwala ono mu ntebe nga bamugambe nti ye abeera waka tatambula era bwe wamuleka bwe wamusanga yakukulisayo bulungi nnyo. Ekitegeera ne munyumya ng'onyumya ne mulamu wo oba ekitegeera bulungi nnyo. Era yakukulisayo awo nawe n'omubuuzaako n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge nga ye omulese wano ki muddiiro. Era oluvannyuma ennyo omwami ono yakomawo n'atuula era bwali budde bwa lweggulo n'atuula mu ntebe awali mulamu we oba yandwadde nga muganda we. Yali amukwatako bw'ati omwana ono aleka yali munyiivu olunaku olwo n'amusamula eri.
okitagira gwe ngololo oli mu kisenge Yennya. era bw'atyo naye yakwata kubona agenda mu kisenge n'aleka muganda we mu ddiiro okitegeera mukwano so mukwano buli kimu nkulaze bineeno osobole okutegeera buli kimu ekikolebwa mu maka gammwe mulamu woono yali alongoosa nnyumba nga bagambye nti ye asigala waka takola okitegeera takola ye asigala kulongoosa nnyumba n'afumba emmere n'ayoza ebintu era bw'atyo olunaku olwo just yali ali awo alongoosa nnyumba ye mu nnyumba yammwe era bw'atyo yajja n'atuula bulungi mu ntebe okay wabula oluvannyuma ennyo omwami we yakomawo era n'atuula okumpi ne mulamu wo okitegeera mukwano yatuula kumpi ne mulamu wo ne boogera ng'abooluganda ne batandika okunyumya naye oyagala neyongere maaso weyongere mukwano kuba nina kyesitategeera yakwata ekkubo n'agenda amufunira ekyokunywa era yagenda bulungi nnyo mu cupboard n'ajjayo ekikopo n'ajja n'amutabulira amazzi okitegeera yamutabulira amazzi era bw'atyo engeri gyali omukyalo w'empisa yajjayo plate n'ateekako bulungi amazzi n'agenda butereevu naawe omwami ekyokunywa okitegeera mukwano era omwami yanywa bulungi amazzi mulaba nga muganda we oyo gw'oyita mulamu wo amuwa amazzi okay era babeerawo ne banyumya nga bagambye mu mukyalo ono ebigambo bye bitono tatera kunyumya musirise okitegeera mukwano omwami ono byatandika bulungi okunyumya ne babeera mu mboozi okumala ebbanga nga bwanywa ekyokunywa lwansonga yali akooye ng'ava ku mirimu okitegeera era bw'atyo yamaliriza bulungi nnyo n'amuwa ekikopo n'akola ki n'akitwala era omwami ono yatandika okukwatirira mulamu wo n'atandika okumuweweeta okitegeera era toza omulaba nga n'omukyala respondinga era neewonyeza nnyo ndowooza omulaba nga batandise okwenyugira omwami yasitula waani omukyala oyo gweyita mulamu era bwe batyo mwami yatandika okumukwatira ne badda mu ntebe yogenda ne badda mu ntebe kiki kyendaba mwami ne mulamu bulijjo manyi oyo mulamu wange kakitani tuddamu kuwakana ebikolwa biraba bulungi kitegeeza mbeera ne mujja wange mu nju nga simanyi bulijjo manyi mulamu wange ngenda okola ne mbalekamu mu nju oto omusajja atera okundekayo ku mulimu n'akomawo ewaka nze nga simanyi nkati nno okukomawo okwewaka abazze kulaba mukyala we era bwe kino kyendaba jati omulaba wamugira skirt ndowooza balaba era omwami n'aggiramu muganda we empale n'agissa wansi ne batandika okwekisinga mu ntebe ajati ki kino kyendaba bulijjo manyi oyo mulamu wange oyo golaba andekayo ne ku mulimu n'akomawo ewaka emisana naye nga simanyi kyaze kola anti obiraba kati era batandika bulungi okwenywegera omukyala n'amukwatirira omwami naye n'akola emirimu gye olowooza balaba era Anita wanjinga olaba ebikolwa bye baakola mbalaba naye sikikiri baakimalira mu ddiiro era ono gw'oyita mulamu omulaba ono ya bulijjo akulyamu olukwe n'omwami we yugeti era ebikolwa baabikola olunaku olwo emirimu gyabwe ne gikolebwa mu
mpola ekintu kyabwe ne kiggweeraawo okitegeera nnyo kati bwe byobadde ogamba nti ono mulamu wo ebyo byembadde nkugamba nti ate era bagenda bonna mu kyalo nedda bulijjo bakuguumika ne bagendako wa mu loogi nga gye basisinkanira lwansonga wano tebalina sipeesi emala bakiwulira nnyabo kati byobadde owakana bikome kati nnyabo byobadde owakana naloozi birabe bakiwulira bulijjo gw'oyita mulamu wo mujjawo era olwo olubuto lw'oŋŋambye nkiwa babbaawo bakiwulira nnyo bingi nnyo abantu bano bye baakolanga bingi nga gye nkomezza naye nonzeemu the key products ze nina okulaga kitegeera nnyo obirabye nnyo ne bino nedda nkakasi olunaku olumu omwami wo Still Anita Sirika omwami woono andati nkakasiza Anita sokoleka enkulage bino njagala osokukkakkanya nkakasiza anti kati ndekeraawo sayongerayo ayongerayo olunaku olumu nga bw'okitegedde nti omwami ono yajjanga misana era ku olwo yakomawo bulungi misana okiwulira yakomawo misana najja bulungi mu kisenge n'omukyala era owulidde nnyabo n'omukyala era ne bagenda bulungi ku buliri ne batandika okukola emirimu gyabwe batandika bulungi okukola emirimu gyabwe egy'omukwano ng'omwami ajjemu n'essaati tunagamba neera guno ono si ye mwami we yayagati era ajjemu bulungi omukyala olugoye omwami n'ateeka eri ekiwula ne batandika okukola emirimu gyabwe owulidde nnyo era omwami wuuyo ejjamu bulungi empale ng'omukyala ali eri ku buliri alinda omwami ekiwulira mene n'omuntu mungi atati naye nga simanyi muca wange omwami yajjamu bulungi empale ye najja eri omukyala owulira Anita kati olaba amaziga gokaaba nze byendabye bingi n'okusinga bino bitono nnyo Anita bino bitono nnyo omwami ono byakola ebyokunyegera ali ku mukazi ku buliri bwo ku buliri bwange akitegeeza ne bwebava ewaka bo bagenze bulungi namala ennaku ssatu nti agenze mu kyalo aba akulimbye era ono tabangako muganda we tebamumanyi ekiwulira nnyabo tebamumanyi ntyanze omukyala ndowooza ajjamu bulungi empale jadi mulaba ajjamu empale amazima nga zudde olwalera jadi ekiwulira empale akasuseeri empale akasuseeri era yakomawo bwe yakomawo ne batandika okukola emirimu gyabwe era n'okwolwo olunaku balina kye beetuusaako awulidde nnyo balina kye beetuusaako mbalaba jadi wabula njagala omuwala oyo agenda anviire kuba ntegedde nti mbeera ne mujja wange munju akuviire anviire agende tika Anita
Fira jati, sabuli njo sichimanyi. Omusajja akomanda bakumuletera bintu nze nga manyi just muganda we. Muletera ebyokulya nga mugola abanyumya buli kimu kyonna nze nga sobola nakikkiriza. Gwe obadde teweewuunya nti baganda b'omusajja ono obadde bamanyi era omukyalo ono gwe wali tomanyi? Nali manyi mulamu wange nali simanyi. Musotanga gukulira mu yajja ati buli lwenfaawo ng'omwami adde waka nga nkuba n'emmere nga tagirya. Mbira byajja ati naye nga nisale magezi ki mbuulira kye mba nkola nze. Ekyokola kyangu nnyo kakkana. Sina byenzikakana jani sina byenzikakana. Bulira nyabo kakkana bukakanya. Tisobola kukakana. Kuyo alina lubuto. Ali lubuto lwa bba wange. Era ndozola abantu bano bamala emirimu gyabwe nebayambala bakikola mu bwangu nsonga anytime oba osobola okubasanga. Okiwulira? Yanjandi. Anytime oba osobola okubasanga so agira bwamisana najja nayingira ne bakola bye bakoze mu speed bw'omusanga wo well and good gomanye oli ki muganda oli muganda wo tolina ky'omulowooleza. Okiwulira? Ajatobera ne mujja omunju nga takimanyi olaba banyumya ne muganda nga tobifaako kasita muganda we n'emmere n'omusajja ne mumujulira emmere n'engimuwa tagirya naye muganda bw'amujulira emmere agirya nanze nga sifaayo nga manyi oba Luganda. Okumanya abantu bano bannange Anita abantu bano bayenda era baanyumbayo bakumanyi Anita onjajati abantu bano bakoze bingi nga bw'okiwulira nga sikimanyi. kale nkusaba okkakkane otuneko waneeno omulundi gumugukka sikyagala nakutunula okukuba byendala bimaze. Weebase bwali budde bwa kiro wasumagirira mu ntebe omukyalo ono n'aleeta omufaliso okuva mu kisenge. Anita soko kakkane leka nkulage ebintu byange. Ajati ndaba jati. Omukyalo ono yaleeta omufaliso n'aguteekayo mu ddiiro gwe nga weebase olwo nga ye agenda kukola ki kwalabulirirwa era n'agenda n'addayo mu kisenge aleeta amasuuka era bw'atyo yatandika okwala obuliri bwe. Ekiwulira? Yatandika okwala obuliri bwe bulungi nnyo nga bwe nkugambye nti omukyalo ono wagonjebwa mukyala mukakkamu tayogera bingi yakola mirimu gye tewali. Ekiwulira? Era bw'atyo yayala bulungi nnyo obuliri bwe mu mpola empola n'agenda n'ajjayo essuuka ey'okubiri ye n'akola ki? Era bw'atyo yeebaka n'akuzuukusa ogende okole ki? Nebake. Weebake. Ye n'asigala ng'akola ki? Yeebase. Gwe n'okwata ekkubo n'ogenda mu kisenge era wajja bulungi n'ojjayo ebizigo byo n'otuula n'otandika okwesiga ebizigo weetegekera okwebaka. Ekiwulira? Mukini. Era weesiga bulungi nnyo ebizigo mu mpola empola. Ekiwulira? N'osituka bulungi nnyo n'ogenda n'oteekayo ebizigo
era bwotyo wajja n'otegeka ekisenge kyoweetegeka agenda kwebaka era bwotyo bwajja mu buliri okiwulira era bwotyo wajja newebaka mu buliri bwo se oyo gwoyita mulamu wo mujjawo mu ddiiro era bwotyo wajjako ettaala gwe neweebaka neweebaka era omukyalo ono naye gyali nga naye yeyambula ngwe yakola ki yeetegekera kwebaka yajja mulungi sikaati ye asobole okwebaka olwobudde bukye ate tugende kuki ku lunaku olulala kyolera nyebo era yebaka bulungi wabula nkusaba mukwano tule wano kyolera oconcentrating wano kyolera jjo ekiro omwami oyo yazuukuka n'ateekako ettala bulungi olabyawo n'akutunuulira alaba oba weebase anita tunula wano nkwegayiridde kale kino kikisembayo nkwegayiridde tune wano omwami ono yasooba mu buliri nga weebase gwe toyina kyowulira wadde yasooba mu buliri ajja mu ddiiro ewa mukyala we ekiwulira nita yajja n'amukonko n'amunyeerako n'omukyala n'awelkaminga omwami ekiwulira bwe batyo omukyala naye n'abikka ki omwami n'amubikka beebake akulese mu buliri gwe weebase azze eno asinkane omwagalwa we ekiwulira era bwatyo n'atandika okukola enaamuweweeta kigeri nga kiraga ekimulese mu buliri alina kyayagala alina kyayagala era bwe batyo batandika okwenyigira nga gwakulese mu ki mu buliri bwe ngaakulese mu buliri ekiwulira bwe ngaakulese mu buliri anita anje ndi manange omusajjange bamuntwalako nga simanyi kana naye omusajja agenda kudda ekikoze ekyo mana nalisimanyi ndi nina malaya munju nalisimanyi obula tadda wange simusanga mu nyumba yange afuluma agenda nze nalisimanyi mbeera ne mujja wange munju kyokka nga muwa buli kimu ajjange engoye nga muwengato buli kimu kyonna nga twambala ku kimu ogamba togenda beera namujja sigenda beera namujja wange omwami wo wagamba nti asigala sikirizanga ngende ewaffe nzifuma na mujja wange era wagana nze nga ngende ewaffe tofumba na mujja sifumba na mujja wange obadde ofumba nani anti mbadde simanyi nti mujja wange mbadde manyi nti mulamu wange naye era kikujja okubeera kijja nedda anja ndinyo sigenda kikola kale kati anita wanjaja ti kale okay Chulira. Kakana. Zoka mabule sola kubeera ne mujja wange munju. Anita, ebyo nga tubiddeko. Bagenda baddawa? Bagenda wa? Bangamenti bagenda mukyala bagenda mala ennaku 3. Oyagala okumala bako? Iye. Nkutwale? Ntwala. Bali? Iye njati. Okakasente abantu tubali mukyala? Iye. Bali wala mu kibuga Kampala. Ntwala njati mbala. Naye nkutwala soko kakane. Achudi? Iye njati. Soko kakane. Soko kakane ngenda kutwala. Achudi nyabo. Ngenda kutwala we bali.
obasange okakasa nti tebali mu kyalo. Anita tukkiriza naye soko kakaya. Ndi nganzire wafe. Nedda ekyokunoba tekigenda solvinga anything. Echulira Anita. Ngazivumana mu. Ekyokunoba tekigenda solvinga. Namanze. Anjikaza jisuma njangenda chikola nanzanganda kujitamusi. Amanzo ngande rusira yangane mulago. Ngasina njigwa ko bwendi. Mweyo ngasiya jisirani. Chekondeza wanga jonga tire kumsajanga chimutwala. Nije tire nalubuto. Simaite ngenda kukolanze omulongo omulamba sikusanga wange. Ngenda mutta. Zibbanga ng'alimba mukyala we nti omuntu gwe yaleeta ewaka muganda we so ng'ate muganzi we kirabika ennaku ze zaali ziweddeko era olunaku olwo twabalondoola okuva mu loogi gye baali bagenzemu emisana ttuku ne tubasisinkana mu katale nga bagenze okugula obummonde. Wait.
Kati alagawa kati okaba ki Kakana Muodoyo? Koru dawanna. Tugende.